wakyabula emmere mulete emmere wano omukulu wano waali leeta emmere wano leeta emmere mu layini eno ebulamu mujjako leeta endala sebo mulete emmere wano leeta emmere mu layini eno layini ekyali nfu nnyo mugabe emmere mu layini mujja kulaba nga kintu kitambula leeta emmere wano togigaba bbali wa layini emmere mugireete mugiwe bano abali mu layini ekijja okutambula bantu bali mu layini bamuwa emmere mujja kulaba nga kitambula leeta wano mu layini emmere gye muteeka wansi sigitegeera wano mu layini etuuka eri tuuka eri waggulu emmere gende wali wabulawo kati genda waggulu eyo engaba y'emmere entuufu genda waggulu mu layini ogyekoma mugende temwongera mmere wewuli mugende waggulu mubakyala genda mubakyala bafune emmere temuyita mu maaso ga mukulu temuyita mu maaso ga bakama baffe mugende mubakyala mami Suzani mu maaso ga bakama baffe babaleke batebenkere balye emmere mulayini kasita batudde layini bw'obaowa ekyo kyennyini kyemukola kyekituufu mutukire ddala eri waggulu genda eri waggulu wano wateredde genda waggulu eri otuukeku abakyala baabali mbawe emmere toyongera mmere weeri wano kati mugigaba kafuko bannange musooke mumale okutuuka eri waggulu kati mugigaba kafuko bajagirekako emmere waggulu eri temuddayo gaba mmere wemutadde mugende waggulu mubakyala kati bakyala basebo n'abanyabo mutwale waggulu mubakyala toddayo kuteeka mmere wova kuteeka madamu RCC madamu Ssabakunzi tuli basanyufu inshallah taala basikyamani waffe byolo yennyini abadde kazindaalo ate nga lyasomeddwa kyekatamusuka ewaddaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.